Right, nkwanirizaako nnyo ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwulira gwenna gy'oli. Mikwano gyange mwenna mbaagaliza okuba nga ekisinga mu basinga mwenna abagenda maaso n'okutuninga Yugi Update TV. Tukimanyi bulungi nnyo emabegako awo tulabye okwekalakaasa okw'enjawulo mu kibuga Kampala ng'abavubuka abeekuŋŋaanyiza mu universities ez'enjawulo bavaayo nga beekalakaasiza ku nsonga eno ey'okuprotectinga environment ssaako ne future ya Uganda. Universities ez'enjawulo zeekuŋŋaanya era twalaba okwekalakaasa mu kibuga nga beekalakaasa nga bagezaako okugamba nti Speaker wa Parliament Anita Among abeere nga resigninga naye ng'entaba eva ku ki? Sina kyokka jjozi twalabyeko abavubuka bano nga bagenda maaso n'okwekalakaasiza mu kibuga Kampala nga batandikidde eri ewaabadde Stanbic Bank ssaako ne Egyptian Bank nga bagamba nti banka zino ebbiri zigenda mu maaso n'okuba nga zifandinga ekigenda mu maaso n'okwonoona obutonde bw'ensi. Kino kye baali boogerako era nsonga ki yabaleetera okwekalakaasa. Jjukira nti no mu Uganda baazuula amafuta mu Lake Albert naye okuva baazuula amafuta empenda zaatemebwa. Kiki ekiyinza okukolebwa Uganda okusobola okulaba ng'eganyulwa mu mafuta? Wabula tetumanyi kirowoozo kikyava. Refinery yali erina okuba ng'erongoosa amafuta ago n'etwalibwa n'ezimbibwa mu Tanzania, refinery gye yasindikibwa. Wabula ng'ebyo biresse ku bbali, abavubuka bano bo badde beekalakaasa nga bagamba nti eno East African Crude Oil Pipeline project egenda mu maaso n'okuzimbibwa mu Uganda okutransportinga oil producingiddwa okuva mu Uganda mu Lake Albert okubanga atransportingibwa okugenda mu Tanzania. Bagamba nti nno kigenda kubanga kikosa obutonde bw'ensi n'okuttatana environment. Y'ensonga waaki bali bagezaako okwekalakaasa nga basinzidde awo ku Stanbic Bank nga bagenda paka eri ku Ethiopian Bank. Bagamba zino banka zigenda mu maaso n'okufandinga project eno okubanga ezimbibwa mu ggwanga Uganda okuttatana obutonde bw'ensi. Newankubadde bo Abachina bavaayo nga bagamba nti eno project ejja kuyambako Uganda okukulaakulana ssaako n'okuwa bannayuganda emirimu. Kati bannayuganda bo tebalaba ng'eki gye bagenda giganyulwamu kubanga ekisooka refinery teyazimbibwa mu ggwanga lya Uganda era tetulaba ngeri ki bannayuganda gye bagenda funamu mirimu bonaayira. Kitegeeza abannansi b'eggwanga erya Tanzania bagenda okuba nga baganyulwamu. Ekirala bo bagamba nti n'ekirala ssente z'omubi w'omusozi zigenda mu maaso n'okuba nga zibbibwa olw'okuba nti tebaalyagala mbalirira kubateekako mbalirira mu ggwanga Uganda. Y'ensonga waaki refinery eno baagizimba mu ggwanga erya Tanzania. Olowooza otya ku nsonga eno eya project eya East African Crude Oil Pipeline? Golooza eggwanga nga Uganda ne bannayuganda balina engeri gye baganyulwamu oba bigenda kuba nga bitaasa beeri bunaayira? Nkwanirizaako nnyo mu comment section bwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mbaagala nnyo, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu People Power Color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel.
buli wo subscribinga kimanye nti obo oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbebazaamu akensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kubanga otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli wo subscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli wokoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo point eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki
enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinziro obbanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.